kati gwe tukolere kimu kyokka bw'obojja teweerabira masiki akakookolo mwami waguma kisula alina engeri gy'akayitamu mu lulimi Oluganda luli olukakali naye ka masiki ako oba akakookolo k'obikka ku mimwa tokeerabira ng'ojja ku Kanani ku lunaku olwa bbalaza n'ebiragiro ebinaakuweebwa tokitwala nti kukuteganya nnyo bino byonna byonna kuyambagana amateeka gaateekebwawo gagobererwa ensi yonna okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 n'olwekyo akatebe w'okasanze toseetula akatebe kajjawo ate kateeka wala tuyambagane tugondere gavumenti Mukama Katonda yagabudde dda. Okay. Olidde era n'omupoliisi omukulu nga DPC ng'ayogera ku nsonga y'ebyobufuzi. Diso abadde Diso ng'alabula nti tuli mu kaseera ka yabufuzi bajja kujja okwongera nabo okufuna emikisa egy'enjawulo kubanga era wakati kadde kaabwe tebalina okutambula n'Abaganda naye wabeerewo enkwata ennungi kubanga baati omanyi balina magnet esika walengedde esika byonna esika abantu na tiya gas esika buli kyesanze mu n'etambula nakyo toyinza kumanya bantu begenda kubanga esikambula ate bayinza okuzoganya ebintu ne babikyankalanya naye twebaza poliisi nti ate olunaku olwajjo yakyusizzaamukko abakulu abakola effujjo mu bitundu eby'emityana eyo babakyusizza omukulu abadde RPC wa Wamala region bamuyita Bob Kagarula bamukyusizza ne bamutwala mu North Bukedi nono eyaduumiramu omuduumizi wa poliisi emityana omukulu Alex Mwine Mukono naye bamukyusizza ne bamujja emityana ate bamututte mu bitundu eby'ehoima kakati awo bwe bayetonda ate ne bakyusa n'okukyusa ne bateekayo ndowooza abantu abapya faces empya zizze emityana okusinziira ku ebyo ebyaliwo poliisi yeetonda neyetondera Obuganda yagenda esinkana Katikkiro ate tukimanyi n'olwaliro wataabeewo kinkyukakyuka bagenda kuddayo ate beetondere omutaka Kayira Gajule Makage okutwala obubaka obwetonda ati kituufu twetonze ekintu kyatuyinga ensobi twagikola twagikiriza ate nga beetondera ne Emeritus omukulu John Baptist Kagwa bagenda e Masaka bulungi ne beetonda ebintu ndowooza ate baleme kuddamu kola nsobi naye ate era obadde ekiro kyaleero ate bakutte Ssaabawandiisi ew'ekibiina ekya NUP David Lubongoya abadde aliko omukutu gwavaako bamugamba nti bamukutte ekiro nga bamugamba nti abadde atambula beyond curfew hours essaawa eza kafyu zibadde zeeyongeddeyo ndowooza bamututte kumuwa bukuumi obw'enjawulo bateebereza nti ayinza okufuna obuzibu nga addeeka naye tujja kwongera okubitegeera ebyo ensonga z'ebyobufuzi zitandise twatunuulira ensonga twagambye nti omwezi ogwokusatu abaana bagenda kutandika ebigezo ebyakamalirizo naye ekitongole ekyebigezo mu ggwanga kirina ennambika gye kyalamise ne kigamba nti mukkirize abaana abalina embuto okukola ebigezo bino oba okutuula ebigezo basinziira ku kya pulezidenti yayogera bwe yagambira nti wadde abaana bafunye embuto naye teri afudde kakati okubawa double jeopardy eyo nti omwana afunye olubuto afiirwe ate n'omwaka gufe abakulu bategeeza nti mukkirize abaana abo okukola ebigezo nabwire fedde bagenda kusoma oba bagenda kutuula butuuzi bigezo byokka katono nnyo kantandikire ku kyabannaffe abakuumaddembe okwetonda eno y'endowooza yange ebikolwa byogera nnyo okukira ebigambo bannaffe abakuumaddembe okwetondako kukoleddwa buli wamu abakoseddwa mutuuse mu maaso gaabwe ne mwetonda naye ate kakati kasengejja akadde ke mulimu kati kakusoomoozebwa amaaso gali ku mmwe buli omu okulaba ebigambo byammwe bye mwetonze bituufu oba kyabadde kiguumaaza mukirowoozeeko engeri gye mugenda okukwatamu abantu ba bulijjo n'abakuumaddembe oba ne bannabyabufuzi kye kigenda okunyweza ekigambo kyammwe eky'okwetonda bwe tudda ku baana abagenda okutandika okukola ebigezo okuva UNEB yalagira gye buvuddeko nga tetunaba na kuyingira COVID-19 gino emyaka egiyise abaana ab'embuto babadde bakkirizibwa okutuula ebigezo byabwe yadde nga amasomero nga go gabaddenga n'amateeka agagamba nti kuba agasinga bakebeza abaana embuto nga bakaripootinga be basanga nga bali mbuto ne babazaayo ewaka naye ate ab'embuto babadde bakkirizibwa okukola ebigezo gye buvuddeko only if bw'obanga wali omaze okwewandiisa mubadde nga munaabazaalira mu bigezo mu nnyini naye ng'abeera babeera bakkiriziddwa okukola ebigezo aba yeewandiisa n'alyoka alufuna era abasomesa abamu balinga nga beerega n'abaana agamba onnumya omutwe lwakuba omaze okukola ki okwewandiisa abalenzi bo bano ba kyakuzamputtu
ngero omusomesa amugamba olwokuba wamala okwewandiisa ng'amuwa suspe UNEB bwatuuka komawokole kakati nga kyekimu kuba nene abawala b'embuto kuba wabawo excitement awo abaana ebamaliriza registration omwana atuuka ekiseera n'alowooza nti kakati byonna bikoze eki biwedde abamu bambi n'akolera awo ensobi n'afuna olubuto so nno abandi babeera tebakyeyagalidde kakati bwe bamala okubazuula nti bali mbuto babadde nga babazzeeka n'ogenda n'obeera eyo oba mikwano gyo gye gikuwa notisi oba ojja ku weekend naye nga mu kilaasi omuli omusomesa asomesa nga tebabakkiriza kukola ki kutuula mu kakati kwe kusoomoozebwa kati okuliwo abaana babadde waka taamu baali tebannaba kugitambula kati omwana oyo akyalina obwongo oba agenda kukkirizibwa atandikire wano mu kibiina mu revision nga bwe babeera mu gundi zaabwe babaleetera abasomesa okubayisizaamuko abamu bamanyi okugaba obusasi abamu bwe babuyita baleetera obugundi bali mu seminaazi zaabwe naye ng'oluusi mbuza busasi biri eyo kati abaana bano banakkirizibwa okuzituulamu oba kigenda kusigala nga luli nti jangu buzi okole UNEB question endala eriwo olubuto luno lwajja amasomero agamu gaali tegannaba ku registeringa bagenda kubaleka beewandiisize ku centers zaabwe ekyo nakyo kikyali kakati waliwo obuzibu mu registration nti eriyo amasomero abaana bano gye badde basomera naye nga tegatuukiriza bisaanyizo bya SOPs ebya COVID-19 kubanga bakkirizibwa okuggulawo yonna byakiralifines neega nti amasomero bwe libanga libadde lina abaana ba candidate naye nga teryatuukiriza bisaanyizo byakuddamu kuggulawo muwandiikire UNEB mu butongole bakitegeeze yo ejje ebanoonyeza ekifo ekirawo eyinza okubawandiisiza abaana yes kubanga kati somero omwana obeera omufiiriza bufiiriza omukulu w'amala katono nnyo kutuukiriza bintu byammwe naye ng'ate omwana kandi ateekeddwa okusoma amalirize omwaka gwe katono nnyo UNEB okukwata akasente neewe essomero talina sente zeewa ssomero atugeze bwe okukwata sente neewe essomero bagula amazzi ne sabbuuni abaana ge bananaaba mu ngalo ne UNEB okukwata abaana batandika obbazunza okuva ku ssente emu okudda ku ndala which one is cheaper bagenda basa mu masomero ga gavumenti nedda UNEB ogwayo yo kutuukiriza bisaanyizo n'ekuwandiisa kati yo tejja kukusalirawo bw'oba tosobola kireke yo teyina kyesalwa anti ekizibu kiri ku wawe bagenda okutuula nga bakola ebigezo si weewaawo as long as yo ejja nekola certification nekakasa nti ekifo ky'ogenda otuulizaamu abaana essomero lirina center number lyatuukiriza ebisaanyizo byonna lirina ebizimbe basobola okutuulira abaana yo ng'esatifayinga anti era kyeŋŋamba nti okuggyako nga UNEB egenda kukwata abaana baneeno ebatwale mu masomero aga gavumenti nga assumption eriwo nti amasomero ga gavumenti gamaze okutuukiriza SOPs zonna kubanga aga private walaba amasomero Mutebi ge yatambulamuko gye buvuddeko n'agali mu bitundu byaffe bagaba abaana baabwe bali strategic nti mu gundi mu stream emu mulimu 25 awali abangi 27 2 bwe batyo kati UNEB okujja okukwata abaana abava mu center endala bajje babaleete tugeze mu lya private kitegeeza nti essomero lineeno olyagaza okwongerako ebizimbe lyeyongera okugaziwa okucreatinga spacing ekyo kye neebuuza nti cost eno gye bagenda okuimpozinga ku linene essomero eppya gye batwala abaana egenda ku muzadde kubanga kati yo UNEB tebigikwatako ebyo kati UNEB kyalina y'okukola kubanga tubali tulengera nti amasomero agasinga aga private agabadde gatalina center numbers gabadde gakwata abaana baago ne babasindika mu ga gavumenti era bamugestalinga nga liri towandisayo somero lya private owandiika n'okozesa center number ya gavumenti yes noliko era first grade zonna zibadde bafunanga ngaoza UPE nga yafunye abaana bangi first grade naye nga abasinga bajjanga privately okuva mu masomero gano ag'obwannannyini ne bawandisiza wali naye tunule ku nsonga y'ebisale katono nnyo crossing bwoti aba private babadde bakwata abamu ku baabwe ne babateeka mu gavumenti kitegeeza nti oyo cream babeera bagenze kukola ki kuzimba liri naye kati kuzimba liri wabutaba na busobozi anti wa private ki agenda okukkiriza abaana abavudde mu ssomero tugeze erya gavumenti nga baleeteddwa eno mu private ajja afuna emyenda ennaku zina amasomero bizinensi kakati kasaye oli ayagala mawulire bw'abanga asobola okutuukiriza kubanga yo era bw'aba avudde mu gavumenti n'amuleeta mu private manya private yo erina ensengeke yaayo kansukenkuwa n'emiwendo gye bagambye gye bagenda okubanga basasula aba gavumenti bonna abayizi gavumenti egenda basasula ensimbi ez'okuwandiisa PLE bagenda sasula emitwalo 314 era batandise jjo registration aba UCE ye O level bagenda kuwa emitwalo 16 mu 14
haya bagenda kuwa emitwalo 18 mu kakaaga. Kakati bano ba government bano bonna ebasasulira upoleti baani abo ekwata sente nekola ki nezibawo. Kakati gwe tunuulira scenario nti owa government kubanga yo government ekwata sente zayo nesulira abaana bonna aba government kati gwe wa government bona abanga tosobola ng'ogenda kukwata omwana omugye mu government ow'esatu mu 14 owa P7 omutwale mu private gye bajja okugamba nti kati gino bayinza ozikubisamu emirundi ng'ena emitwalo 15 registration kubanga yo yunebega nti yagala zino kakati ebirala ebyammwe arrangement yammwe privately ebirala byammwe between mwe abaddukanya amasomero n'abazadde oba PTA biki byonna byonna ebyo kati bo bakkaanya oluusi nabaga nti zino mmeka 3 yo yunebeka staff ne3 ebirala teyagala kutunuulira kumanya kubanga eno free market economy oli waddembe okukyajinga nga bweyagala naye nga yega nti ffe twagala 3 naye kati ba amasomero gano gatula n'abazadde abaabwe naga nti omwana ayinza okwetaaga data ak'enjawulo tojja bakimanga ku makya twetaagamu extra fund ey'amafuta biki baana beetaaga okubanga tubasuuza kumpi kakati olaba nti akasente akeeyongeramu awo ebibeera byammwe naye yo alina as long as efunye emeka 3 katulaba nti omuzadde ali mu gavumenti kiyinza okunyigiriza nnyo okumujja mu gavumenti omuzze mu private bano abalina enteekeka eyaabwe enzibu ennyo nga bo akasente akaabwe bakyajinga nga bakola ki bwe baagala gavumenti ekintu kyegenda okukola kifaanaganako omwami atoowa oda mu maka ga mulirwana. Gavumenti yunebu bwebanga abaana bano eri sure nti egenda kubawandiisiza mu masomero aga gavumenti no problem. Ate nga amasomero kyendowooza nti amasomero agagenda okubanga nga gaganyulwa mu nteekateeka eyo gegana agalimu omukono ogwa gavumenti nga ga private oba aga gavumenti completely. Waliwo aga gavumenti eyagala kufazinga out enkola eyo yonna eyaki abaana gasigale totally government yagala kukijjamu okubeera private naye nga gavumenti ebadde erinamu omuko gasigale nga ga gavumenti naye nga UCE nenkola eyaki yes eyagala kujja mu masomero gano aga private UPE nenkola eya USE bagala kujjamu mu nkola eyaki wabere purely ng'esigadde mu gavumenti kuba babadde basanga obuzibu ensimbi zijja kikeerezi naye kakati twogere amazima amasomero agali purely gavumenti mu bitundu byaffe galabika gatya gali bulungi gatunula gatya malungi nnyo abaana batuula wa purely government yes batuula bulungi tobalengera eyo purely government batula bulungi baline mukulu wa mala olengera abaana abo awe ba government agugega government lyesomero lyososo okulaba sebo community eyalizimba abo bolabe kakati atola babo eyo ye best structure eri kugundi eri kusomero eyo gyolabye ye best structure amasomero aga government purely government agata kyasangika mu bitundu byaffe kubanga communities zaako okuswala ne bavaayo ne bagamba katwekolengamu omulimu ng'abazadde kati geegate g'osanga ng'abazadde bakkiriziganya ne bagamba nti ensonga eno tugikwate bwe tuti twekuŋŋanyengamu emitwalo 10 buli ttaamu abaana balye kamere geego g'osanga nga mulimu okulya kati lirimu omukono gwa private eyo lubiri esisi ya government ogirengedde abaana nga bali smart bulungi government inawo omukono gwayo abaana basasula meka ewa capitation grant ensimbi zijja abaana ne baba lubiri SS abaana basasula sente meka tondoza nsanvu n'omusobi eyo bali bulungi somero lengera bulungi ya government purely government ni omukono gwa government n'entambuza naye twogera okulabula abazadde nti kakasa nti omwana wo awandiisiddwa waliwo amasomero kati ke kaseera abasomesa n'abakulira amasomero okukoleramu ensimbi okubba abazadde kubanga bawandika electronically omuzadde oyinza obbeera tobimanyi bwe bitambula naye kakasa nti omwana awandiisiddwa ne challenge awo y'amaanyi waliwo abamu nga baguddewo naye nga bwomanyi nti business bweba ebadde down for some time nga nzigale bw'oba wakareporting otandika mpolampola okukakinga app kati tomanya masomero ameka agagenda okusurvivinga gasigale nga gakola ki nga gakyatambula kubanga kakati eno ntandikwa abasinga obungi bafuna looni n'agula ebikozesebwa yafuna looni n'agaziya ebizimbe nga bwe baagala agaziye n'afuna looni agezeko okusitokinga emmere kakati akanyamberege we kali abazadde tebalina bulungi ssente kitegeeza nti essomero lino bwe linaabanja ne libanja ne likoowa
era ojja kulaba nga alina okusigala nga biru azisasula, emisala gy'abasomesa agiwaayo, COVID-19 health team byonna byonna nga genda maaso no bifacilitatinga. Kati bayinza okukakana nga abasinga obungi bakoze eki weetaase okitegeere nti okakase nti omwana wa awandiisiddwa awo kibeera kyanguko okutawanya UNEB nga bwe beeyamye okufunira abaana bwe bagenda okutuulira ebigezo. Bw'oba olina obujulizi nti omwana yeewandiisa bajja kuyamba okulaba nti omwana wa akola ekigezo wakiri takikolera mu ttenti. Kakati awo tetugamba nti abazadde nabo batwale obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga amasomero agamu gagamba nti bakadda bakomawo sabbiiti ewedde kubanga abamu bagamba nti okukola ekigezo oba okuwandiisa zero balance batandise jo registration UNEB ina weeks 5 zegedde okuwandisizaamu abaana bano era nga tusuubira nti omuwendo guyinza okubeera omungiko kubanga abaana bakubiddwa nnyo stress wabadde awaka embeera ebadde tambula bulungi nenamwe abazadde mugende n'abasomesa abakulembeze b'amasomero kubanga omuzadde okugamba nti omwana okumuwandiisa enteekateeka eno abazadde abamu baali basasula fees first term nga registration bamaze omusasula naye kakati bakugambye nti okuwandiisiza omwana oteekeddwa kuba ku zero balance owa second term. Amasomero agamu ga 1.5 1.7 nabagambye nti bw'oba osasuddeko kitunu ng'ayingira olina oteekeddwa okubanga by olwajjo nga fees ziwedde abamu bayingira ku Monday olwajjo olwokuna babagambye nti fees beerenga ziweddeyo abantu bawandiisa. Ndowooza aweetaagawo okwatagana obulungi abazadde kanjogere nabo bwenti waliyo abaana abamu nga twogera kaakano bakyali waka babakomyawo bali tebalina bank slip esasuddwa nga cleared. Ekisookera ddala omwana obadde omwagalize nnyo asomere mu ssomero eryo ery'ebbeeyi mwabadde asomera kirungi nnyo ng'omuzadde. Ebintu we bibeera biganye kisingako okukwata omwana ono omutwale ku ssomero erisasula ensimbi ensaamusaamu oleme kumufiiriza bino byonna. Abazadde kyenjagala mumanye kye kino nti abaana bano bakola emikwano. Omwana ajja kusigala nga alinayo mukwano gwe ku ssomero eyo gy'abadde asomera ng'asobola okumuwaayoko kano akapapula ne barevisinga notice ne bacomparinga era omwana ajja kusigala ng'ayita. Abamu kakati ekyo kye mwakwata mu bwongo nti omwana wange ateekeddwa okutuulira mu ssenta wali eri we bafunira first grade mutwala atulira awalala wonna emikwano gye yakola gigenda kumuyambako okuwangula. Tewe stressinga pressure zijja kukubira bwereere olyerooni buli wamu ku kyalo otandika okuba mu dduka. Twala omwana mu ssomero ly'osobola kati okusasula akadde kano. Tunula mu waleti y'olabe bwenzijako eza renti ze banaalya school fees musigaza kyoba okola obulamu butwanguyire. Ebiro bye tulimu byakweyambayamba tewali atakimanyi nti COVID-19 tali buli wamu nati tujja kubeera luyimba kulabika nti ebintu bijja kutambula. Tugenda omulamu katono nnyo bwe tunadda tugenda tutunulira ate ebiri mpapula z'amawulire tosubwa katukomewo omulabe wa Soul TV tukubulira ate biki ebifulumidde mu Daily Monitor olunaku olwaleero katudde. Yes, omulabe wa Soul TV tukulisayo mu kumulama kutugenda genda maaso tutunulire ensonga ezifulumidde mu mawulire. Wano waliwo ayagala omunnyonnyolo okuzoganya kubeera kutaataaganya oba kujjako kukuba nnyumba kutaataaganya bantu mu nkola gye baba bakolamu ebintu byabwe. Lulimi lw'abavubuka lulimi luliko wano omukoa gusookera ddala ku Daily Monitor kuliko ekifaananyi kya omulamu Simon Byabakama ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda era bagambye omutwe omukulu nti akakiiko ak'ebyokulonda katongozza ennaku ez'okukubiramu akalulu oba ez'okulonderako amidst ballot row nti wakati mu kuwakanya kampuni ezigenda okuweebwa olukusa olw'okukuba obululu bagenda kusalawo leero kampuni eza Uganda zekubira enduulu. Omukulu yategeeza nti amakampuni aga Uganda tewali balina busobozi busobola kukuba bululu. Kampuni bawadde z'ebweru ezigenda okubanga zikubisa obululu obugenda okubanga bonna baga nti obukadde buli 187 obukonge bwonna obugenda okubibwa obw'okulonderamu omwaka ogujja wakati wa Novemba. Baga nti wakati Novemba nga 9 okutuuka nga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwe February yentegeka egenda okutambulizibwamu kampeyini n'okulonda ku mitendera gyonna wetwogerera. Naye nga ba president bo tebannaba kutongoza lunaku lutongole bagenda kulonderamu n'okukubiramu kampeyini zaabwe kubanga nominations oba okusunsulamu tekunnaba kubeera nga kumalirizibwa kwa 2 ne 3 omwezi ogujja gwa Novemba. Wano bagamba nti ate bo abakulembeze ba gavumenti z'ebitundu
Road Mayor, bameya, basentebe, bakansala kakuyege wakutandika ennaku z'omwezi nga 9. Omwezi ogwa November mujja kukomekereza January nga 18, 2021. Balonde nga 2. Okay. Yenteekateeka zonna ndowooza batunulamu wano campaign zonna zitandika nga 9. So okulonda kwonna kuteekeddwa okubanga kufundikiddwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa February. Bakuleetedde emboozi ya UNEB tujogeddeko wali. Bagamba nti amasomero galeke abaana ab'embuto basobole okubanga beewandiisa ate UNEB evuddeyo nerabula amasomero ku kyokugenda mu maaso n'okwongeza emiwendo egy'okwewandiisa abazadde babaleke tebalina kasente bulungi. Bakulaze wano enkwatagana n'okukkaanya okwabaddewo wakati wa mukyala wa Nyakaana wali wa Nalongo Investment Estate n'ekitongole eky'ebyenguudo okugenda okuyisawo flyover wali mu bitundu ebya Centenary Park. Bakkaanyiza ne bawaayo acres 2.5 okuyisawo oluguudo luno oluyita waggulu. Wano bagamba nti poliisi ekutte musajja waayo ng'emulanga ki kugenda mu maaso n'okukuba ebyasi abadde ateeberezebwa okubanga aliko gwe yatuusaako ogw'obuliisa maanyi. Mwami Christopher Waswere, Assistant Superintendent of Police, wetwogerera kaakano ali mabega wa Mitayimbwa Abitebe, yatandika ddi okukuba ebyasi ba suspects oba abateeberezebwa okubanga baliko omusango gwe bazizza. Wano balaze nti waliwo bannamateeka 5 baddukidde mu mbuga z'amateeka bawakanya etteeka ery'okwawukana. Balina obuwayiro obw'enjawulo bwe bawakanya mu tteeka erifuga oba eriruŋŋamya omuntu ayawukana atya ne mukyala we. Bagenze mu kkooti bagansi bulambukufu bulungi omuntu ateekeddwa okuba nga akimanyiiko nti ngenda kwawukana. Babiwandiiseeko wano mu Daily Monitor, ojja kuba ogula kopi olabike nga nawe bamuwakadde ekyo kimanyaako nti bagenda kwawukana. Kale wano COVID-19 bagamba nti akendeezezza emirimu n'ennyingiza y'ensimbi n'ebitundu 6 ku 100. Abakoze alipoota eno b'ekibiina ky'amawanga amagatte ekya UN. Bagamba nti naddala buno bu bizinensi obutonotono, bizinensi ezakatandikibwawo n'ezo eziri mu stage y'okukula, ebitundu 6 ku 100 ensimbi zikendedde ezibadde ziyingizibwa. Wano ate Attorney General oba Ssaabawolereza wa gavumenti ku nsonga z'amateeka waliwo herbal drug eddagala eryaffe ery'ekinnansi gye bakkiriza nti lisobola okujjanjaba n'okuwonya ekirwadde ekya kkuukulu. Baliyita batya wano? Gavumenti yaffe Attorney General akkiriza wabeera bano beekubira ndowooza enduulu mu kkooti. Kakati Ssaabawolereza agambye nti kituufu eddagala no baliyita batya? Bagambye nti legal advisor oba omuwabuzi w'ebyamateeka mu kitongole ekiruŋŋamya eby'eddagala ekya National Chemotherapeutic Research Institute bakkiriza nti herbal drug eno erina potential okujjanjaba n'okuwonya ekirwadde ekya kkookolo. Mukama Katonda no biwandiseeko nti olunaku olwaleero lwe bagenda okusalawo ku kampuni ezigenda okuba obululu bwe tukugambyeko wali eri nti local farms oba kampuni ez'enjawulo mu ggwanga erya Uganda zo baga nti bawakanya Buy Uganda, Build Uganda. Wagira ebikolebwa mu Uganda ate bwe kyatuka kukuba obululu babuwa oba gundi tenda bagiwa kampuni z'ebweru ziri 7 zezikompitinga. Kati bano abatafuna mukisa kugenda mu nteekateeka eyo babagambye nti bagenda kuba tunulamu olunaku olwaleero ekitongole ekya PPDA kigenda kutunula mu nsonga zaabwe balabe oba babalirira oba bawa tenda. Era nga tukyali ku nsonga ya 7 bwe beesimbye ku Alan Sewanya na Makindye West bagamba nti nabo beetaaga okuyingira ku palamenti. Akalipa akaliwo ojja kasanga mu lupapula olwa Daily Monitor amaze okuba nga afuluma enkya y'olunaku n'olwaleero. President Yoweri Kaguta Museveni bw'ati amaze okuggyako akawuuwo, amaze okutongoza enguudo ezigenda okuba nga zikolebwa. Zino zigenda kuba nga zitwala obuwumbi 753 obwa Uganda. Bamukulaze wano ng'agenda mu maaso n'okuba nga bw'ati asimbula biwetiye ebigenda okuba nga bikola enguudo zino. Okay. Bakulaze wano nti waliwo lipoota yafulumye n'eraga nti ebitundu 6 eby'emirimu gyonna COVID-19 agimazeewo. Eno lipooti ya kitongole ky'amawanga amagatte eraze nti at least 60% informal micro, small and medium enterprise are likely to go out of business following the impact of COVID-19. A new report has revealed nti lipoota eno okunoonyereza okulaga okwakoleddwa
kulaga nti obulimu obutonotono obwo abadde babukolamu obutonotono n'obunenenemuko ebitundu 6 byolekedde okuba nti bivaamu olw'ekirwadde ekya COVID-19. Capital yaggwawo n'abalala emirimu gyonna gisaanyeewo. Kitegeeza tulina okutambuza emitwe okuyiiya kutya bw'oyinza okuba nga ofuna kasente aka buli lunaku ate okuyimirizaawo amaka n'eggwanga lyattu Uganda, si maka gokka wabula n'eggwanga lyattu Uganda. Wano waliwo abasawo abakoze ka app kano kagenda kubanga kalina engeri gye kayungamu abalwadde ku basawo okusobola okufuna obujjanjabi biri eri obudaka nga abasawo abakoze ekineno begattira wansi wa umbrella ya midlives bwe batyo bakoze ka app kano kabere nga kayambako abalwadde abeetaaga obujjanjabi. Ate wano abakulu mu Ebuvuma bawadde abatuuze emyezi 3 okwabuka ekibira kye boogerako wano ojja kitunulako wano babayita ba Musulo and Mpumodde ebyalo ebyo ebiri mu Busamuzi sub county tune byevume bawadde emyezi 3 okubanga bavudde mu kibira kya government. Government yino wanene ekubiriza abalimi okusobola okwongeranga ku omutindo ku birime byabwe basobole okubanga bafunamuko ku kasente akamala. Wano bakulaze President Yoweri Kaguta Museveni waliwo ko wanene ekimotoka ekirina ekyuma ekisituliddwa oba kigenda kuweebwa abavubuka naye bagamba nti ebimu biba byakatuuka abakungu olugenda nga bibagoberera. Kino kyuma kya sukaali kale kaweefu baliwo wakuwa abalimi ebiyinza okubayambako okwongera omutindo ku birime byabwe basobole okubanga bafuna akasente akawerako. Okay, wano balaze nti ate okwetonda okwa poliisi bakubyewo katuuni wano bw'ogitunuulira erina message gyesindika mbaga nti poliisi bwe yamaze okwetonda forgive us Father for they ne baga nti for past present of future sins abuuza bebetondedde bababuuza nti tukusonyiwa ekibi kyakati ebikadde oba byogenda okukola maaso ebijja kakati wano ebyaliwo ebiriwo oba ebirijja. So wano katuna ina message eri powerful nnyo eri okwetonda kwa poliisi babasonyiwe ebibi ebyasoose ase eri okwetonda kwa poliisi kwokka eri buli sekinoomu gwe beetondedde apolo gye wagitutte oba okyali mu kali akabuusabuusa nawe yeetonze otegera kye weetonze bakubuuza wano nti message was clear twetondedde kuki kubanga kuno kwadde kwetonda kwe bagenze ne basinkana Katikkiro wa Buganda w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ne bwayo okwetonda kwabwe nonabuuza nti kubiriwo kubyayita kubiriwo kati oba ebigenda okujja maaso kati tumanyi babeetonze byonna lumu nti bajja kukola n'ebijja maaso nga babyetonze at present. Ekitongole kya KCCA awamu n'ennema bigambiddwa wano bisobole okukola ekisoboka okulaba nti amataba gafuluma ekibuga Kampala bannayuganda bakooya amataba ate wano waliwo obubaka obuzito bagambye nti etteeka bwe liba nga tteeka mu Uganda likwate buli ssekinnoomu so si kulondamu abamu teri ali waggulu w'amateeka. Naggwana awandiise ku mboozi eyo ojja kumusanga mu lupapula olwa Daily Monitor afulumye enkya y'olunaku luno olwaleero. Ane wano banka enkulu eya Uganda efikisinze ebitundu balina okubanga beewolerako ensimbi okuva mu banka zino ez'ebyobusuubuzi etadde ku bitundu 7 baga nti ebyenfuna bya Uganda tebikyatambula bulungi bakakanyizaako Central Bank rate oba rate eyo abantu kwe beewolera ensimbi bagikakanyizaamuko wano okulabika nti basobola okudda mu business n'okutambuza emirimu economy oba ebyenfuna bisobola okugenda maaso nga bibbululwa mpola mpola. Katusuubire nti ne banka ziri endala nazo zinaakola kyekimu kubanga ye Central Bank ekikola naye ate ne basigala nga bali waggulu omuntu wa bulijjo n'anyigirizibwa. Wano waliwo ekibuuzo ekyakula ne kiwola mukulu wamala bakubuuzizza nti investigative journalism mu Uganda yeeyongera kuyitimuka oba buli lukya yeeyongera kunnyogoga kufana kusaanawo. Bo bazzeemu ki ababuuzizza ng'oddamu ki bababuuzizza balowooza ki ayinza okubuuza nga ye alina kyagala okuyisaawo obanga ye alina kyasuubira okulabika nti bajja mwanukula. Anyhow ebibuuzo nga bwe bityo buli omu abeera alina bias eyiye oyinza okuddamu ekikyo ate n'agamba nti ate nedda tebitambula. So buli omu alina endaba gy'alaba ebintu bye naye nga kunoonyereza oba okukola amawulire ago ag'okunoonyereza nga tekumanyiddwa nnyo bireka nga bigenda maaso wakuba nti babanoonyerezaako ate nabo oluusi tebakkiriza banoonyerezeddwako
nasigala nga agamba akali bagamba mwampa idea n'obulamu nkyabwagala out of context bayiga ekyo nakyo bakyekwasa nnyo sibye nayogedde saabikola naye ng'ate ndowooza kiva eri buli munnayuganda na buli muntu abeera alina kyakola okusalawo okukwenga ye okulaba nti ayisaawo kyayisaawo. Wano bagamba nti abalimi batuwaayo obuwumbi 14 n'obukadde 2 bwe bagambye, naye kakati ate no waliyo ekibuuzo mu Uganda. Wano waliwo ekibuuzo nti lwaki olowooza nti mechanization mu agriculture mu Uganda ekyaganye kiki ekigiremesezza kyekiri gavumenti kyebadde yogerako eno nti kakati kaweefube gwerimu wakakasa nti bannaffe bano abalimi n'abalunzi bongera omutindo ku ebyo bye balima n'okulunda okulaba nti tweyongera kasente ketufuna mu Uganda. Naye ki ekiremesezza enteekateeka eno okutambula obulungi mu ggwanga lyattu Uganda, omulimi n'asigala nga mwavu ate nga ne Uganda tekulaakulana. Wano nga tuwumbawumba Daily Monitor, Saabalamuzi w'eggwanga erya Uganda omukulu Alfonso Owunnyo agambye nti buli kitukwatibwako oba buli stakeholder yenna ali mu nteekateeka ey'okuleeta justice oba obwenkanya mu ggwanga bagambye nti ba emulatinge enkola eya tekinologiya kubanga backlog nene nnyo ensala y'emisango girwawo ne bagambye nti otugenda mu nkola eya tekinologiya buli kimu kijja kubanga kisobola okutambuzibwa amangu n'okukendeeza obungi obw'emisango. Tugenda mu mulyamu katono nnyo bwe tunaddayo tujja tunulyako ensonga eziri mu mawulire ag'ebweru. Debate ebadde nga debate olwaleero abasobodde okugiraba ndowooza mulaba ebintu bitambudde. Biden ne munne Trump batambuza ensonga zaabwe naye nga okwakukalako n'eyasooka leero ndowooza batambudde bulungi. Teri nnyo kubadde kwerumba naye bongedde ku bintu bingi. Ensonga z'emisolo, ensonga za mutabani wa Trump zibaddeko, owa Biden zibaddeko nnyo ku mwanjo. Ensonga ya coronavirus tugenda kudda n'ebikira ku ebyo tunula ebweru w'eggwanga ebyo biki ebifudde olunaku lwaleero. Katudde omulabe for Soul TV tovaawo.